Okay, Aliko Cookie Promotion Worldwide. Nkwaniriza yo najo since dokubera ngo li lovely live. Twisting the test on Nako Rwalelo, unusual from the usual business. This is what we call Party Parade, first of a kind edition. The host is none other than Ivo Official. Abamu kwa pioneer aba TikTok. It's a good initiative. Nsanyi sokola ba Ivo, how are you doing? Nange ndisted mwebale nnyo mwena balaba Cookie. Yeah. Ni musanyufu okubeera wano. Today is my day. Today is our day as influencers, okay, as TikTokers. So tunyumirwe olunaku lwa leero. Okay. Yeah, man. Olunaku lwa leero TikTok efuse kirala, and I should say it's one of the application esobodde okubeeranga transforming obulamu bw'abantu. First of all, Ivo, TikTok or joining over road you finding, and this is an application that I should be part of. Yeah, so I think after COVID, na joining a TikTok, olwobanga tulaite tulina byakola kikyenyo, so then joining a TikTok, nenjizuula nti esobola okubanga si just kubeerako kola content, but it's actually a job. Something that you can earn from, no inspiring abavubuka abali eyo, because we impact them. Olaba tukola challenges enjalo ne bazibuukira, tukola ebintu ebyenjalo ne babibuukira, so nga tukozesa omukutu gwaffe ogwa TikTok. Okay. Yeah. Okutandikira mu TikTok ngabamu abatandika okuba lockdown we tutandikira ogitegeera. Okuba namba ki for starters era content otandika n'aliwa? Natandika ne content ali more of inspirational. Ngabana mbabuulirira bikiso ne bwe nafuna numbers nentandika dance because that was my target. Okay. Yeah, to make money out of my dance. Nenga ku ground kiganye nnyo, nenga te ku social media kiri very easier. Okay. Yeah, man. Wabagitandika, do you look at it on a commercial side into ogiraba mu business oba wagitandika nga onagamba nti for fun? Strictly nze najja noonya ssente. Chobola banajja ne branding ze bulungi nnyo era nga everything I have to do to make money nga kyenkola. Okay. Yeah, man. So endorsements otandika zifuna otya? Natandika mpola mpola nga nfunaawo bana batwala companies zitwala abantu ebweru. So I've worked with a couple of companies. Nkoze ne Coca-Cola, nkoze ne Airtel, nkoze ne Moviti, nkoze ne companies nyingi nnyo. After that, yeah. Mwefudde nti TikTok olunaku olwaleero is another app gy'ogamba nti eri unique. Simanyi oli ku applications meka ng'ovudde ku TikTok? Ndi ku Instagram, Facebook, YouTube naye strictly TikTok ne Instagram. Zesinga okuba nnyo gundi. Zonna impact gyonna gye wakafuna mu zonna on average eriwa gy'ogamba nti this is more of it? Of course TikTok yesinga. Yesinga. Okay. Yeah. Olunaku olwaleero branding yammwe eri yanjawulo. Abantu abasinga bagamba mwetwala basita mulinganga musingako n'abayimbi. Tetwetwala naye tuli ebyaddala because ebyaddala abaana bano kati ababeera ku TikTok when they have numbers. Okimanyi whenever you have numbers it is easy. Ate abaana bano babeera batulaba on a daily basis. Omwana abeera ewaka na scrolling ku simu ye bw'ati nga on a daily akulaba. Okitegeera banga alaba TV show on a daily nga akulaba. So I feel okay just wakuba nti okay we are more of setulinyo ogamba nti basita nnyo chichi. But okay, depends on how you brand yourself. Naye ng'era sijaga era tuli basita. Wotunuulira ku TikTok enamba ze mukoze olunaku olwaleero. Musuubira n'ebikola ebigambo ebyogerebwa video ze mukola. Mukoze kinene okwongerako oba mutoddeko okusinziira ku morals oba empisa ze tulaba olunaku olwaleero esibisizaako n'abantu abamu kimanyi. Mugaseeko mutya? Nga bw'olaba abayimbi nti nabo balinamu bali abayimbi oluusi abagamba abavumiriza omulimu gwabwe ne bagamba banaye abayimbi nga beeyisa bubi nga bambala bubi nga boogera bubi. So naffe mu TikTok same thing. Tulinamu abantu abo si bangi naye mulimu ba TikTokers ng'abo aba maybe tebeewa kitiibwa, tebarespecting abantu, tebebranize bulungi, abatogezaako obubi. But not all of them. Abasinga mulimu abamu nga they brand themselves so well nga they are so professional. Yeah, man. Love relationship mugisanze nnyo ku TikTok. Tulabyeko couples getting up together. Ate olumala ne stupid ne zeeyawula. Njagala okumanya omukwano mugukwasaganyiza ku mutya ku TikTok. Kale ekyo kituyambeko kola engagement. Abantu baagala nnyo okulaba abaagalana beekyaye bakyali bonna bakoze batya. So engagement kituyambako whenever we do couples. Oluusi ebyo byaddala just tuteekawo ekibeera ne twefuula nti tweyagala bwe twekyawa ne mutuwa amatu. So it's for content, it's for numbers here. Okay. So okusinziira ku kyolaba olunaku olwaleero, do you think olunaku olwaleero application yeno omuntu oba omuzadde yandigirecommendingidde omwana kugibeerako at what age? Kubanga twalaba mu America baali bagala nagishatinga down mu Western world. What do you think about that? Just obuzibu nti Western world balinamu issues zaabwe oluusi ffe zitatukwatako nnyo kiri awo ezirimu of political oluusi n'ebirala bingi nnyo bwebityo. But I would really advise omuzadde ali eyo omwana waaba asobola okukola TikTok as long as you guide them in the right way kiri very okay because let me be a live example. Olaba we tutuusizza. We've been there tubadde ba Ghetto Boy from day one. Naye at this TikTok etutusizza wano now we have Party Parade. I'm the CEO. So man kirungi nnyo kikoze nnyo bulungi. Yeah. Okay.
So olowooza olunaku olwaleero nga we mukuŋŋaanyiza wano abaana ba TikTok ab'enjawulo, do you all depend on TikTok oba waliyo ebintu ebirala bye mukola eb'enjawulo? Mulimu abamu nga bakola ne ku birala, abamu balina business ez'enjawulo, naye nga personally me right now I'm doing TikTok officially because kigwe mulimu ogumpa sente zenjagala. Gwogera ku macha hivyo toyina kintu kirala ky'okola. Tewali nyambala n'engenda ne shootinga content because kyekimpa sente zenjagala. Ekirala ate ngenda kugira mmenyekenya ate nga sifunya akasente kenjagala. Ne wano njira nenzijamba obuzina bwange ne pushinga akayimba ne nsasula ne pushinga brand and it's what I love as well. Yeah, so kyempa obudde. So olunaku olwaleero nga twogera njagala okumanya ekikuuma wano first of all ofulumye. Kanyongera okulaba kubanga bagamba ebiseera ebisinga eswaga mudibye ku bayimbi. Swaga tulina oliteekamu nnyo, kyola tweteekamu nnyo ssente, kyola naffe era tukyajinga ssente because naffe tweteekamu nnyo bambi. Fashion credit wano ku 10 wewa meka? Wano newanga 11. Ate ku 10 abato zisusse. Anti njagadde kubanga kiki era nga bw'okira tuwemu ku budget. Engatte eno I think bwe mbanga sinza senzo mu kuba soso jambala wano. To be honest, it's around 1M. Ebyaddala eno bweti. Ebyo njagala obeere wa mazima nga gakuva ku mutima. Bagimanyi right now. Bwe basolo gigogolingako engato ze twambala ziba mu 900 n'okwambuka. Empale eno ya 18,000. Yeah. Esaati just ya 50k. Then kano akasawo kolaba ka 10,000. Shades za 5,000. Ice za 3,000. Akaviri nga ate akaviri bakasalira kya 10 okamanya akabasajja. Byachi. Ani ya designinga? Bamwita Elman yanyambaza leero. He's my stylist, my personal stylist. Ekikumba kino ne banga ndi fresh. So tutekera mudala naffe tubenga tulabika bulungi. Yeah man. Olunaku olwaleero when you take an analysis mu TikTok abokola nabo ani gwe wa credit okusinzira ku content gwe ba producing. Bana bangi balina content omulungi, waliwo omwana gwe bayita Egesa, waliwo Richie bakola bulungi nnyo kati mbawala tuinayo ba Zaira Baby ba Emily, tuinayo ba Posha, ba Tasha. Bana balina content omulungi abo. Ogamba TikTok osobola okuwangaala nnyo for how long? Ogamba nti okikubye consistently nga tova ku form. Oba nayo declining amu n'ogamba nti abana egaali bagitutte. It's just like music. Whenever you bolemerako kanko example ya Fake Fameka, example ya Kenzo babaddewo nga tuli mu masomero bakyali ba stapa kana kati. So batekamu energy mungi nnyo, batekamu amaanyi mangi nnyo. Me every day I create content. So waliwo atasobola yo pressure. Nagamanze kanne bakereero mwana ndibikola olulala. Awo nga nanti tulekera okulaba. So every day I shoot content. So naku solo shootinga video nga 5. Ne postinga video nga 4. Kati gwe ngobalabala ezuku kayambala buli video jukiro ino kyusa olugoyi. Olino kyusa ekifo. So era tunaffe tutekera muddala. Yeah, budget ze mucharginga ku bayimbi biseera bisinga bagamba nti ate muwanise nnyo n'okusinga abantu ba comedians abadze babaawo. What is so unique era budget zo ziba za mmeka? Because bambi what we do is real, kyetukola kibeera valuable era nezo sente oluse ziba na worth it. Because mwana to be honest nkoza akazina ensi yo nange ezina akazina ku luyimba lwo oshegeera n'abansi endala abantu nga Kenya, Rwanda wane bakabuukira kitegeeza togenzeeyo kusasula beeyo naye bakirabye because of me. So bwe mbanga naye nkyaginzeeyo akasente akatinitini tewaba wabi. Yaman omuyimbi mukoma kuzasasudde oba ne patents nawe mujja zibanja nga ba producer babanja kati kutandika. It is what we're going to do next. Nti oluyimbi wafulumya oluyimba don't pay me naye kaziyenze ku luyimba olwo ntwaleko 10%. Manya nti nze ngenda online yes ngenda lupushinga naye nga ngenda kufunangako 10%. Abayimbi banabiwulira banayawo simanyi kubanga abawano naye nga kiba kikola gojja n'olimbalo kasaluba nga lulungi jukira olunkwasisa no ngamba ivo gwe lufule hit nze nenduteekayo nenfa nalwo nendukola buli kimu naye nga buli kivaamu tuli babiri. Tuna managing a talent kubanga tulabika kati kuliko abayimbi abavudde off TikTok nga Winnie wa Mami she's now taking another pass in the music career. Tuna ona managing yoko oba ogenda kuba paka kulira bubi kuzina. Right now me as a person already nyinayo talent then era nachalinga ba influencers. Yes nyina ba influencers nga Timixi nga Devi bentandise okubanga nachalinga mpola mpola ate banje era bayise mikono jange bafuka ba star simply because era mbamba the platform. So but I don't see myself doing something else ngo kuyimba nedda bansudiza nnyo naye sisobola. Mwetegese okusasula influencers wa TikTok? Tujja kutetenkanya naye nga government wekera kumacha negamba influencers TikTok de yatuze konya ate natusinga etya mwaka nonkoze kanyumidde. I've neyanzize nnyo challenges by the zofunyemu ko mu TikTok. Let's talk about the challenges. First of all, people overjudge us. Abavuka ba TikTok tebalina mirimu mukola dire keep on commenting all those things. Nenga tebamanya every time they see me posting a video mba nkola. Ochegeera ngagwe banakola bane bagamba mwana gwe bulisawo beta ku TV sawo okola di kumbe buli bakulaba okola ki oba okola. Yes, people over criticize us a lot. Abantu abasinga bambi ebya TikTok babitwala kuba nti byaddala.
almost TikTok ebisinga 99% it is not real. Olambwe tulivinga ku TikTok teruba onyobwa ddala. Ochegera naddala olusi lifestyle gwe nojja noloza aba iva ina sente nyingi nnyo oba kibinza n'otuteetera obuzi ochegera. Naye nga olusi just jjukira nze njagala gwe kyoyagala kulaba kyenkulaga. Inenkulaga because if influencer kyekyo you need to be fans. Kwegamba ino laga buli muntu agambe njagala kola ekyo njagala bango oyo kye bayita influencer. Yeah man. So olunaku olwaleero nga twogera ku party parade. Yeah, man. En edition yesoose. Yeah, man. Ogenda kuthriving nayo otya? Yeah, so first edition wegwa bweti tugenda kuddamu a second time tukole school tours. Mbadde nkolanga school tours na masomero ag'enjawulo. So eno ebadde first edition. So tuddamu. At the second edition I might host it with somebody else. Omuwala tugatemu amaanyi. Naye nga yo ya December. Second edition. So today are we seeing your girlfriend? Today engeri gy'ogambye ebintu bitandise official. Mugenda balaba tali omu. They like 4 bali backstage. Bonna beesetinze okubanga balabako babuuze ku nsi. Yeah man. Ekirala, my last question I want to give to you. Yeah. Oyinza okusalawo n'ogenda for contract marriages engeri gye mutandise okukwatagana ba content creators. You go for contract marriage. Wala inagenze da because chikuwa umanyi muntu mwana wabanga akumanyiko information omufu benyuma olusi namya ebambi oba nakusasira kumbe bambi ategwa okola ABCD. So contract marriages ezo tujirira ddala nomanya nti ogenda ku percent bweziti tukikole maybe for a full month tweyagale mu media tukole ebichi byonna as long as onsasudde. Contract yalumye. Nga contract yalumye twekyawa ogenda olira beekyaye tebigana. We wish you all the best Ivo. Simanyi kati ku stage ogenda kola oti ogenda kuzina paka kuwulira bubi kiki kyogenda okola. I have a lineup of amazing artists. Mukama mulungi ba artists bano bazene batu supportinga kuverera ku Vinka Azawi banaye buli Fikfa Maker bonna bayimbi bonna bambi bazene ba supportinga era nyine ba amazing dancers ba tiktokers bonna bakabi TikTok family yona weri waneno. So ba dancers nyina banji you have a lineup of over 40 dancers bagenda performing. So kigenda bakyakabi nnyo tukola ku TikTok bye tugenda okukola bano byonna. Yeah. Eno eringa event eyinza okubanga yaba tiktokers mugitadde mu a big venue. Njagala okumanya should we say nti kakati ogulidde TikTok nti yegwa ina biggest event? Of course this is the first of its kind. Tewali TikTok aina eyali akoze ku outdoor event and a big event like this, so it is really not easy. Naye nga mukama mulungi. The good thing me I'm under Talent Walls bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nga this kino kyappeninga kiki kyenkuzizaako nti the more you brand yourself so well. So me I'm signed Talent Walls ekola enacharinga talent anekuza talent yezo nibagamba manyi talent bwauto boyino kola boti ne boti ABCD and of course mukama mulungi nnyo munaye ne brands ezenjalo zitukiririzamu ne zikola naffe nga Airtel nga Faras Newmans nabalaba nnyo. So we can do this is our generation. Yeah, tulina kukikola kati nkiraze bagenda kiraba nti kisoboka ba TikTok abali eyo yagambe nti omanyi nange mbatwala kati ku cricket ovo TikTok amwena mujje. Yeah. All right, Ivo, thank you. We wish you the best for the show. Anytime tujja kulabika nti twongera okulabika tukuseekinga for anything. Okay papa, neyanza nnyo banaye abali ku Cookie mwebale nnyo kye mukoze kyakabi. Yeah man. Ladies and gentlemen, tukyali wano ku party parade. Everything is moving on so smoothly. MC Chie, Cookie Promotions to the worldwide. Program yeggwanga fa batambula nayo. Tag and share each and everyone.